program figured out tu wetu wetandise okulabika nti tuserengeta ku nsonga ez'okumanya oba oyagala okumanya oteekeddwa okwekuumira mu kumanya wakati mu kwekuumira mu kumanya ensonga nnyingi zitambula okuva Monday n'okutuusa olunaku olwokutaano okuviira ddala ku Saturday, Sunday, Monday, Tuesday otuukira ku Friday ng'ensonga nnyingi eziba zitambudde y'ensonga lwaki twateekawo program figured out okujja okufiguringa out oba okujjamu ensonga okuzikemula okulabika nti tuzitemaatema tuzimulungula mu ngeri gy'osobola okulabika nti otegeera ne tubijjamu oluzungu saako n'okulabika nti tukozesa ebyo ebyokulabirako by'osobola okulabika nti otegeera nkujjukizanga bulijjo okwegemesa saako n'okulabika nti tusigala nga tuwa amabanga abaana bazzeeyo ku ssomero ensi egenda etagguluka mpolampola n'okulabika nti amateeka gagenda gakenderamu naddala ag'okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 kati kisigalidde eri ggwe obulamu bubo oteekeddwa okulabika nti oyambala akakookolo ako n'oba toyagala kambale ku lwa muganda wo ku lwa maama wo saako n'okulabika nti weegemesa mukyala Jennifer kakubuzeeko tube nga tutandika n'ensonga zennyini ezibadde mu wiiki mukyala Jennifer nkwanirizanga bulijjo tuba ffenna buli lwakutaano buuza ku balabi baffe tube nga tutandika n'ensonga alright nyongere kubabuzaako mwenna balabi ba STV program figured out amanya n'eddoboozi enze Jennifer full figure omwawuzo president w'eggwanga Uganda maama wa Museveni omubwati atati ampalana nyongere kubagamba nti happy new year mwebale nnyo mwebale ddala okuti omwaka omuguyise era mbagamba twekuume mu kumanya twekuumire mu kutegeera okuyiga tekuggwayo okuyiga tekukoma tweyongere okuba nga twekuumira mu kuyiga ne mu kutambula n'ebigenda mu maaso okulanga naffe twekuuma okugenda mu maaso nga tutambula tudda mu maaso so tetutambula nga tudda mabega era nyongere babuzaako mwenna abali awo kusula bondi sula motors awo ng'okkirira ku Ntebe road awo mu junction ya Salama road awo sula motors wesangibwa opposite African amafuta bageta African Shell African oil whatever awo sula motors wesangibwa bagule motoka enkadde n'empya ate naye basobola okukuwa emmotoka n'ova ku bigere bakuwa emmotoka mu kibanja mpola oba olina gy'okooyenga ennywanyo girete bakuwa emmotoka bw'oba olina gy'okooyenga oyagala ssente ezambagirawo kuba eza bwe zibeerawo bagulirawo so genda kusula motors awo ekibuye ng'okkirira ku Ntebe road aba mu junction ya Salama road awo sula motors obeera omulaba manager Mwongeza Dembe waali manager yali wa Dax Kasero wali abantu banyinya bali wao bakwasaganya ensonga bulungi nnyo era nyongero bagamba nti mwe bali kwekumira ku STV ne bagamba nti tuli wano okutematema mu nsonga ezibadde mu week okulaba eggwanga lyaffe limuvinga itana biki betusobola okunogoshetinga na bino bigenda maaso nyongero kwabuzaako mwena Bamirambo family timwe bali kwekumira ku STV mwe bali kundaba yenzo owakabi atati ampalana kale owakabi atati ampalana gwe tubeera naye buli lwakutaano okubaganya ebirozo ku nsonga ezibadde genda maaso mu ggwanga nziramu okujjukiza okutugoberera ku mikutu ejenjawulo okuli Facebook, Instagram, Twitter ne YouTube. Abaana ba YouTube ennaku zino mututabukidde ensonga muzikwasaganya bulungi nnyo mwebali ddala saako n'aba ku Twitter okuwabula kwammwe n'amagezi gamwe tugasiimira ddala namwe aba ku Facebook ababeera emitala w'amayanja ne mutulaba live mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekangako data wammwe n'okumalanga obudde ne mulasalawo nti tujje tusobole okulabika ntutambula n'okumanya ku program figured out saako ne program za STV n'enteekateeka ez'enjawulo n'abasuubiza omwaka oguwedde era n'omwaka guno nziramu okukibakakasa nti tulina enteekateeka empyawo ze tugenda okwanjula sejjolola ezigenda okulabika nti ziyamba ggwe nange abali ku STV saako n'okusingira ddala ggwe omulabi waffe wa STV n'omugoberezi waffe w'ensonga ez'enjawulo so olina kwekuumira ku STV ebipya bijja waaka waali abaana weebali omutindo tugulinnyisa buli kadde saako n'okulabika nti tukukubako enteekateeka ffe tetwebaka tusula tukulowooleza n'okulabika nti tukuteekerateekera mukyala Jennifer kantandike n'ensonga ey'aba ekitongole ekya National Medical Stores abakungu okuva mu kitongole ekyo baatuddemu n'abakungu n'ababaka enjawulo nga ensonga ekwatagana ku nsimbi ezaweebwa kati ekitongole kino okulabika nti kikola okunoonyereza n'okufuna eddagala erya COVID-19 okusinziira ku babaka ba Parliament bagamba nti eddagala erya COVID-19 lyonna lye tulina Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson zonna doses ezo ez'enjawulo twazifuna okuva mu foreign aid amawanga ag'enjawulo ge gabadde gatuwa doses ezo saako n'okulabika nti gatuyambako mu mbeera eyo kati nga beebuuza ensimbi ze twabawa ziriwa kyokka nga ne guno gujwa abakulu okuva mu NMS baagala ssente endala bo bagamba nti essente ezo tubadde tuziteekateeka mu kulabika nti tufuna eddagala kati nga babuuza muzifuna zitya risiiti ziriwa accountability eriwa nga mpawo kye balaga tuteekeddwa kukola ki mu mbeera eno ani ateekeddwa okutereeza wa era eggwanga liba liragawa singa tusigala mu mbeera eno alright nze ndowooza nno nti tekiba kyakufumintiriza era kiba kya bulyake na bulyaza amaanya kubanga ekintu ekiraba n'omwana omuto ayonka kiri ku likodi Uganda tegulanga ku ddagala lya COVID-19 tubale tuweebwa eddagala
mu nsi z'amawanga agalala ezituyambyeko nga tuweewa buweebwa eddagala lya bwereere owulira muganda wange abantu twasonda ssente okuva ku covid yasooka ne president n'agamba n'avaayo n'agamba nti omusaala gwe bagukole ki bagutemengako bagulenge eddagala eriyamba abantu ebintu bingi byajja bibulankana mu ofiisi eyo ng'abantu baleeta amagi baleeta emmere baleeta ente baleeta amata naye ebintu ebyo ebimu tebyalabirwako kugabibwa ku bantu owulira so njagala kumanya kino kiba kya bulyaza amaanyi era kya bukenenuzi si kyakufumintiriza ogamba nti sente tezirabika where is that money tubeere straight forward mwe muvumaganyisa president muvumaganyisiza eggwanga laffe nga gavumenti muvumaganya gavumenti olw'abantu ab'olubatu abannakyemalira abakwata sente ne bazezibika nolwekyo nsaba akakiiko ka parliament akakola ku kunoonyereza banoonyeze up to end okulaba sente ezo zaalagawo era zakola ki ziri biliyoni 8 biliyoni 8 ozimanyi omanyi kibatta biliyoni 8 era ababaka bagamba nti okuva covid we yajja tetufunanga ddagala lyetuguze ku ddagala sente where is that money baziteekawa kubanga tojja kuvaayo oyogere bitakwatagana owolereze n'ebitalina makulu tetuli wano kulimba bannayuganda bakuwolereza sente zaalagawa kubanga sente zasondebwa ffenna twasonda nange nawaayo sente baziteeka kubanga eddagala tetwaligula eddagala batuwadde liwe sente zaalagawa omugaga minsi gundi yavaayo nawaayo miliyoni 5 mwameka oba sente zaalagawa where is that money tosobola kufulinga munnayuganda kumutusa ku ekyo olunavanga bannayuganda bayomba bagamba president Museveni bagamba gavumenti mufenna mba mutuvumaganyiza wamu so nga muli bantu balubatu mwekuniza n'omudidi gw'ensimbi mumaze bizimbe byammwe mwemalidde ebizibu byammwe abantu abalubatu ensi mugenda gibeera mumweka so nsaba akakiiko ka parliament kakoye n'amaanyi mayitirivu nnyo okunoonyereza sente ezo ze zaalaga bwe babaawo omuntu eyabulankanya sente asimbwe mu mbuga z'amateeka tewali ali waggulu w'amateeka amateeka gasigala mateeka ate asimbwe mu mbuga z'amateeka bakifollowing ne mu gavumenti avemu nga taddamu okukolamu bamujjeko ne kaadi nga ne wa gavumenti werikyuka taliddamu kukolera ddala mu gavumenti buno obulamu bw'abantu bazanyiramu tukoyo obuli bw'enguzi jajanalisa yavaayo n'alwanisa obuli bw'enguzi n'ateekawo n'okutambula president n'atambula president Museveni ayogedde ku buli bw'enguzi obukenenuzi obukumpanya obuli bw'enguzi bwe buki buno tebubeera buli bwanguzi tebuba buli bwanguzi buno buli bwanguzi bwennyini obuli bwanguzi bwe tubeta tubumanyi bumanya obuli bwanguzi ndowooza kyo kino kujja nenkwayisa negamba mpa omulimu wano bano bamugobewo kino kireka si buli bwanguzi buno bubbi buno si bubbi bukenuzi obu bayita kati obukenuzi omanyi waliwo buli bwenguzi waliwo buli bwenguzi obulyake n'obubbi kati baleka bavudde ku buli bwenguzi bali ku bubbi buno bubbi typical thief bano babbi ab'enkukunala tosobola ekyo kintu kiraba n'omwana omuto kiraba n'omwana azze ku ssomero kati at least baveeyo babyogere sente wezaalaga tumanyi nti sente zakola kino tusirike busirisi kubanga abamu ku bakungu bagamba sente bazikozesa kugula ddagala lya Johnson & Johnson eddagala twawe waliweewe lisiti ziriwa eddagala kiri kuliko ne minisita abadde avaayo kaseera nga batuwadde eddagala mugende mwegeme ye kenyini nga yavaayo n'ayogera nti batuwadde eddagala ensi bwe tetuwadde eddagala Johnson & Johnson tetugendangako gye bagemeseza ne tusangayo Johnson & Johnson ate batugamba nti bamutuwa buwi kuba jaabu ebeereemu eya Johnson kyokka ate jaabu zonna eziri mu bitundu ebyenjalo ofuna bbiri kati za Johnson ziriwa zemugamba zemwagula bazigemesa famire zaabwe zokka esente ezo zonna zagwa Johnson & Johnson baleme kubuzaabuza bannansi omuntu tuli bantu bagezi nnyo eggwanga limulimu ly'abantu balabufu ly'abantu bagezi bwe mutaakome kulimbalimba nakuwuutanya bannansi kubabuzaabuza kigenda tuletera akanyamberege mwetere bannansi okwetamwa eddagala lyemugamba mwaligula wa era liriwa akakiiko ka parliament kasuubiremu ki ku nsonga akakiiko ka parliament njagala ensonga yo kagikwase maanyi baleme kuba kubuzaabuzibwa baleme kufunayo kye bafuna nabo babuzaabuzibwe njagala bafokasinge ku bannansi kye beetaaga bakikwate n'amaanyi okufaininga out sente zaalagawa bwe kizuulibwa nga sente zabbibwa basimbwe mu mbuga z'amateeka teri ali waggulu w'amateeka ezo sente za bannansi si zaabwe bafuna omusaala gwabwe bafuna omusimbi gwabwe balina treatment eya class lwaki ate nezo ez'abanaku bazibuzaabuza munnansi anaddukira walopewa ebizimbe bizituse babisongako ne bagamba bakole ekintu nga bafumintiriza ekyo si kyakufumintiriza
besigama nnyo kufumintiriza balabe kino kye tukola kigattako kigenda tuviramu obuzibu kinaleeta akanyamberege oba tulye buli waliwo abantu abalya kati nga tebejjusa nakwejjusa nabba ngabba ate abantu bagenda kutuuka okubba nabo bebbe yekere kumacha nga yebbe wali n'okubeera nga si wali serious that is too much atandika okwenoonya yenoonya gambe nga yebbye nga yeke nyini yenya kuddewo so I think nti nsaba akatiko ka parliament kakwata ensonga eno nga yankizo nnyo bafinding out sente z'abannansi zaalagawa tetugula nga kudagadagala batuwawuliwe twasonda sente zaffe ne president Museveni bakyamuggyako omusaala gwe olw'okugulira bannansi eddagala sente baziteekawa kale sente baziteekawo amaaso tugolekeza akakiiko ka parliament okwekenneenya n'abannayuganda okulabika nti bagoberera ensonga zino mu bufu bwazo bafuna amazima n'obwenkanya kubanga president ayimirira ku mazima n'obwenkanya abantu baagala okumanya amazima ffe mutubule nti sente bazaakola ekintu ekirala naye omuntu lima nti zaagwa eddagala liriwa byagema baki disiti bazibabuuza tebaziraba ezo zensonga tetugenda kuba nti tulwawo nnyo awo tugenda sigala tugoberera ensonga eno emboozi ekyakulira ddala n'okulabika nti tukyayongera okugyekenneenya tubasobera okulabikako mu kakiiko aka parliament okuddamu okwogera ku nsonga eno n'okulabika nti bongera okuleeta empapula ne paperwork yenna alaga procurement bo nga bwe bagamba nti bazikozesa okulabika nti bagula eddagala ly'enjawulo n'okuteeka mu bitongole by'enjawulo ebiri wansi w'ekitongole eky'ebyobulamu tetugenda kuba nti tulwawo twalabye omukulu General Salim Saleh yavuddeyo n'alabula bannayuganda wali mu gye babadde ku ssettendekero w'e Makerere nga bagezaako okulabika nti bakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okusima amafuta n'ebyobugagga eby'omu ttaka eby'omu nsibo. General Saleh n'avayo n'alabula bannayuganda n'agamba nti simanyi oba bannayuganda bakyebase oba bagenda sigala nga beebase olw'ensonga nti projekiti eno ejja ey'okusima amafuta ogatambuza mu East Africa ogajja Uganda gagwe Tanzania gagende Kenya gagende wa bannayuganda simanyi bagenda kufuniramu olw'ensonga bo bakyebase beetaaga okulabika nti bazuukuka ebitongole ebyenjalo biveebirabike nti biteekateeka bannayuganda okufuna mu sectors zino okufuna mu amafuta gano abalima abatunda ebintu ebyenjawulo abasomesa kino abayigiriza kino abayigiriza kiri bataaga okulabika nti bavayo beeteeketeeke ministry ekwasaganya ku nsonga z'ebyobugagga by'omutaka yavuddeyo yo neetandika okutendeka abavubuka ab'enjawulo bo nga bo mu ministry abagenda okulabika nti bakwasaganya ensonga ez'enjawulo. Mukyala Jennifer nze omuntu wa bulijjo okusinziira ku kirowoozo kya General Saleh neetaaga nti okulabika nti neeteekateeka okufuna muno kubanga gye biggwera tugenda sigala nga tugamba nti abazungu babitutte tugenda sigala tugamba nti oyo mwana wani azitutte contract tuzisabye tewali asabye contract ey'okutambuzanga kino ey'okukolanga kino Munnayuganda yeeteekateeka ati okufuna mu project za gavumenti era lwaki buli kadde bavumaganya gavumenti. Alright, ekisookera njja kwebaza General Salim Saleh yasobodde okuva kino akirambulula loud and clear naye era problem wegenda okujjira Jeno yavuddeyo n'akirambulula yensonga ati ne minisitule y'ebigagga mu ttaka yavuddeyo n'etandika okutendeka abavubuka gwe walabika akalango konna akayita abavubuka kubanga wagenda kubeerawo emirimu mingi nnyo wagenda kubeerawo ebyenfuna bingi nnyo wagenda kubeerawo departments nnyingi nnyinza okukolamu walabika akalango konna akayita ti bannange tuyita abantu oba twagala abavubuka bwe bati ne bwe bati kitegeeza nti obunafu buli mu minisitule eyo ey'ebyobugagga by'omu ttaka lwa nsonga ki nti tebafuddeeyo okumanya era bo bajja kugendera ku kwani mwana wani ani asobola ani alimo mu department efune sente nyingi ani ayimidde wano lwa nsonga ki bemanyi nga bo era okyovola bosanga omuntu omu ng'alina emirimu 10 ate waliwo atalina wadde ogumu yategeezeza yalabudde n'agamba nti ensonga y'okusima amafuta ministry za wano zirina kukwatira wamu eya ICT ejjuddemu abavubuka yeetaaga okuvayo naye eteekewo enteekateeka ministry ya gender ekwasaganya ku kikula ky'abantu n'emirimu naye yeetaaga okuvayo ebeeko n'ekyekola ministry y'abavubuka yeetaaga okwegatta kuga balina okukola task force ekinnuma kiri kimu abasajja abo singa buli muntu afuna mukisa n'atuuka ku basajja abo kati nga wolaba General Salim Saleh nga wolaba His Excellency Kaguta Museveni abasajja abo baagala abantu abasajja abo baagaliza abantu abasajja abo baagala bannayuganda bonna okulaba nga buli kimu bakikwasaganyiza wamu buli muntu abeere nga alina kyafunako naye kyennyamiza okulaba nga bano abantu ate ab'olubatu bakuwadde department kola bwoti ne bwoti okola bibyo okola kyeyagalire olusosolooza n'okusolooza ayina sente nyingi gwowa wano katujja kulaba nga abazungu batututeeko contract ezo olwa sente lwa mulugube gwa sente yajja kujja gwa department yonna bagimuwe ate bali prepared ate banabawamu abatalina kyemumanyi temweteeseteese okuba nga tolina kyotamanyi abamanyi weebali
tebayise bana abatamanyi ate kubasomesa nabo bamanyi ate n'abamanyi tebavuddeyo okulaga bano abatamanyi kubalaga bamanyi ekyo kulina n'okubalaga nti mujje tukolere wamu obuzibu tulina mu Uganda tuganye kweyagaliza singa tumanya nti bannayuganda tweyagalize tukwatire wamu singa tetulina nabantu abo nsizo bantu abasajja abo bakyerupe kujja kutwenyigamu kubanga ekisinga okunnuma buli kintu kakubere kuzimba nyumba ya tafari yatandikira ku lukalu lwa Africa kakubere kabere lubaawo enkulakulana yonna n'enkyukakyuka yonna yali ku lukalu lwa Africa kinyanyamiza bali abasajja abajja ne batandika tutegeerera abalaba ebintu bino oluvannyuma ennyo okuba nga be batusinga okenkuka mu bintu bino kyava ku buteyagaliza na ttima bie tulina oba kala yaffe yatufuula ekyo simanyi kalaba Jerusalem sala yavude nabeera proud naye bakisirikide tebakyogerako era ojja kulanga abo bewandiise baana ba nyumba ya gundi baana ba gundi bafunya abazungu babataddemu sente babawadde ebikutiya babawadde contracts so nze kyensaba kibeere kimu Uganda first tusoke tulowooze ku bintu ebirala Uganda first Africa second kubanga ne President Museveni ekimulwanyisa essaawa ya leero kwe kugatta East Africa kwe kulaba nga tugatta Africa okutambulira wamu ng'Abafirika kyeki kye nakugamba nti singa Abafirika tulyezuula naawe muyita Black America simanyi baani teri muddugavu mu America abo Bafirika bagenda mu buwaŋŋanguse ne babatwalayo ne batandika okwoza amasuwaani ne bakulirayo ne bazaala abaana mwe mbafula Black America buli muntu alina skin weight buli muntu alina skin weight mu Firika tambulodde mu Africa olabe Africa kyenebeera abasajja tebo bosange ba professor bosange ba doctor bosanga mu kibo osanga mu theater eyo mu nsi z'abazungu be bagezi bakakensa nesinga mukwata obugezi obona amaanyi ago gonna ne mudda ku lukalu wa Africa ne mutayita Black America ne mutayita biki wanda be Africa wetinta abasajja tebana ne watutuuka batusinga kimu kufumintiriza yo alabe mwanyi n'agamba nti ne mwanyi wenjija kakakuta kagenda kukola kaawa ate n'empeka ekole esasi naye gwe mwanyi ogirabanga mwanyi just ogirabiraawo kawa olumukuwa ng'omuggyako ebikuta ng'omufumba nga biginyinala ng'obikasoka omugenda okola ng'oli akiggyemu empeke yakwata kawo n'amuggyako empeke ekikuta n'akikolamu ekintu ekirala ne kawo yennyini n'amugyamu kali akaaso n'akakolamu empeke y'eddagala eya vitamini ne kawo yennyini n'amukolamu ekyo naye gwe ololaba kawo gwe kintu ekyetwalira simple like tufumintirize nnyo nabaddeko okweri abachina bakwata sewage ne bamukolamu ebijimusa ne bamu recycling balina engeri gye bamukolamu ebintu ebyenjala ebijimusa balina n'obupapula bye bakola mu sewage balina material w'enjala gwe bakola mu sewage omanyi lwaki nsoma akatabo kano success and failure based on reason and reality akatabo ka Miss Kigondo bwewetegereza ennyo otandika okufumintiriza ensonga kigamba nti tufumintirize nnyo mu buli kintu bajjajja baffe bakwatanga oyo kalimbo ne bamuteeka ku bitooke edda twalinanga amatooka ago gwawuliranga simanyi gannambala simanyi mbwazirume simanyi biki tokyabirabako musajja yasigulanga mawago ng'omuti omuwogo gwenkana omuntu gusinga omuntu ng'omuwogo wagulamu ekyemisana ekyeggulo femire ziti zine zatulanga ku ndagala tokyabirabako nga bakwatanga kalimbwe bakwatanga evvu bakwatanga ebintu ne basalira ebitooke ebyayi ebyo twabirukwangamu ebirago nga just tubuzaako kantu katono nnyo mutindo byonna twabivaako ffe tubirabanga kasasiro tubirabanga sewage omuzungu ayinga agamba nti mujje mumpe ekyayi ekyo nze nkikolemu olugoye mpa kino kati ebyayi bakolamu enviiri era ne baza President Museveni yagezezaako nnyo okuvumbula ebintu ebyo kati ebyayi babikolamu wiivu zino ze twambala obugoogwa naye buli kyabugagga Katonda akiwa Africa olaba obwo obuso twagendanga mu kibya ne tutema ebirabisanga bisansa oba bisansa ne tujjako obwo obuso bwobuluka egundi omuzungu okukwata obukwase ku kasoya abafunye golodi twalinanga wano empuuta ennuuni nga gogirabanga ennuuni n'embedo mwalingamu ennuuni n'embedo nga gwolaba binuuni okasuka eri ojjamu n'okasuka muzungu nagamba goma nti bayita ennuuni gy'okasuka ekizibu kyaffe kwenyooma butafumintiriza bana abasajja batusinga kufumintiriza oba jjajjawo yakwatanga olubugo n'alukomaga n'alukolamu esaati yakwatanga omuti n'agukolamu akakalabanda n'akakoona
Kitegeza nti sawa ya leero gwo mutigo bakolanga makakalabanda singa twafumitisa ne tudda ku ground ne tumanya nti lwaki bano bakwatanga omuti guno ne bakola mwaka kalabanda tulina wana abaana abagezigezi bayitirivu nnyo naye bwolaba omwana avumbudde eddagala omwana wavumbula kino abaana bavumbudde wa ddagala simu bavumbudde eddagala covid ogenda okulanga bababuzizza ogenda okulanga abazungu baguze babatutte olw'ensonga nti ffe tetubafaako omwana avumbula kino ne mutandiko kiwakanya tulina wana abasajja ba Dr. Rashid Lukwago simanyi baani abo baani abasajja bagenda ne bavumbula ebintu mwana mubitwala ng'ebyokusaagirira basala Lukwago abo basooka kuvumbula ebyo bintu ntundo onyabo kino obujjanjabu bwoti mubitwala ng'ebyokusaagirira ogenda okola muzungu ajja wano gw'omanyi kaamula ebbeeyi ya kaamula bokisi ya kaamula nemanyisa nezegule bweru n'oyo kaamula omumyufu tebamujja wano ku lukalu lwa Afrika bo tebalina na gye babirimira ffe Katonda abituwa tubirima ate mu buli tayimu mu budde owulira naye twagana kufumiriza nti olubugo luno bwe baalukomagiranga ku luli ku muti ne balukolamu essaati essaawa ya leero bw'olongeramu obwongo kuba kati tusomye abaana musomye abaana basomye ensi ekyusa generation egenda ekyuka era osobola n'okugenda n'odownloadinga n'omanya nti kintu kino kiba kikaluba nkiteekamu kyokugonda nga ffe bolaba nti enviiri zino osobola zongeramu shampo n'onaaba ne zikola ekyovuwa ekiti ti ate wano ne kikola ne zigonda owulira nabyo singa tufumiintiriza byonna byesigama ku kufumiintiriza nakugamba nti okufumiintiriza nsonga ya bwongo kyova olaba abajjajja baffe beesuubuzanga mu bunafu bwabwe mwe mwayitanga obunafu beesuubuzanga mu magoba ag'enjawulo ti oli yalimanga ebijanjalo bingi ate oli ng'alina lumonde si zonna etuuka ng'ono alina ebijanjalo bingi nga talina lumonde olina muganga kankuwa ensawo y'ebijanjalo gompa ensawo ya lumonde ganinga magoba ku magoba naye kati ffe twabivaako dda essaawa leero singa tulina ne ssente yaffe ng'eya Uganda oba Africa ekiriganyisa ssente zaffe okukulaakulana kubanga tetulina ssente nga ssente dola tugulangule naffe tugulango tutunatundi tetulina ssente gyonogamba kati ssente yo neekolotya valu nga gwe nga Africa talina siringi President Museveni kyova olaba ate kinnuma President Museveni buli kyalwanyisa okulaba nga agatta Africa era musabe nnyo omusajja oyo kino nkyogera ensi singa esobola okutegeera Museveni who's Museveni buli muntu yandivunamye wansi neyebaza president oyo godfather wa Uganda Museveni is a godfather of Uganda in fact Africa not Uganda only but by the gundi yakyogera ani president wa Kenya I think Uhuru Kenyatta yabagamba mwoba mumuzanyisa ffe muntu wemu eno nalaba Kenyatta nga bakwataganye nono yali president oba gwe yajjako yali ani Raila oba Raila Odinga bani nga bewa aga bali olina mugamba nsonyiwo bana yogera bwene naye wane waffe osanga ng'entalo z'ebyobufuzi zikyaliwo oli avuma munne ono alwanyisa ono zisigenda nga wa Museveni nze nagendayo Uganda ono alonda asigaddewa mulondeddwa kale mufuna emisaala gyammwe mufuna ssente n'ensi zize mwegomba zitu opposition etula ne gavumenti eba eri mu buyinza okutema empende ezitwala eggwanga mu maaso naye gwe wano olaba besigye ne Museveni olutalo mawu bwatulako ne President Museveni abo baalya gundi Kyagulanyi wagende mu State House abo baalya eggwanga mweyagala ditambuliza ku ki lwaki temufumitizanga bannayuganda okola nga mwejja mu buddu bw'endowooza essaawa ya leero balese ekiteeso parliament erondenga president mubadde mugamba nti ziri ensi zonna buli kyemugeza mukigeza ku nsi ziri ezaakulaakulana nedda ensi ziri parliament si ezironda yeronda kati babaletedde suwaani omugati ku suwaani bulijjo gwe mwetaaga era sitiru mukayana no leka nkiwunzika bulungi bulijjo mugamba mwagala enkulaakulana eziringa zeziri ez'ensi naye mbagamba nti ensi ziri teri muntu alina ttaka nga nannyini ttaka President Museveni yagezaako kikole wano n'agamba bannange tutereeze ebyettaka kuba wemba njagala gavumenti weyagala okuzimba oluguudo wano awe miliyoni 2 ng'olwadduka nga mugamba mu bagambe 2 bagambe 4 oba oluguudo tugenda kwewola bwewozi ssente tugenda kulamu okukolawo oluguudo naye ziri ensi ezikulakulana ku sipidi ze mugamba tezirina ttaka lya bwannannyini kugamba nti full figure yaguze wano alina ekyapa kiki tekiriiyo teririiyo naye mmwe mukutte eggwanga mulitadde ku bunkenke mwogera nnyo problem gye tulina mwogera nnyo ebikolwa bitono ate nga buli kikulakulanya eggwanga mukiwakanya tunagenda tutya mu maaso nga buli ekyagala okukulakulanya eggwanga mukiwakanya twetegekere tukyaffe abannayuganda okusima amafuta twetegekera okusima amafuta naye nga tufumiintiriza kati ministries jenosali azikonyeeko zibala tezivaayo nakulaga bannansi nti amafuta gagenda kusimibwa
process twazuulira danga zitambula bantu bameka osobola okubuuza wana bantu osobola okutta amasimu bantu bameka abadde bamanyi amasimu amafuta gagenda kusimibwa bameka era balubatu be babadde bakimanyi singa gino Sente yavuddeyo kukirambika ministry zisirise kuba zo zitudde ku mudidi gwazo tezagaana n'amagoleko batunajjamu okweyagaliza bali munda batunda tenda bawa mwana wa gundi omukyala yampadde akawumbi gundi yampadde biliyoni bye balimu ng'ate tulina abavubuka abali wala batalina mirimu basoma bafuukidde president ekizibu baganya okubayambako ate nga balina n'amaanyi mangi nnyo ekyenjawulo kye tulina kuffe ku lukalu lwa Africa abavubuka baffe balina amaanyi bali energetic because bali emmere eri fresh balina weather ennungi tulina democracy bali mu nsi ina president omulungi endwadde babagema ku bwereere ekirala nti babugumi basomyeko abaana abasinga wano basomye abaana kibamazeemu amaanyi be bano abaana banywedde ebiragalagala ebibuzaabuziza abaana okubajjako nalabeka bayanga ayogera nti oluusi akwata essimu wano n'agyerabira bye bibiri nagambako wano nti singa minisitule evaayo netulambika tutandike okugenda mu masomero okusomesa abaana abo nti ebiragalagala bwe biti bibeera bibi bw'obinywa bw'otinobitiriza bibeera biki balwawo ekyo okukiraba naye olaba ng'olwaki awagira ganja maani awagira omuntu omunywenja gamba ajja abeere president liyale nga n'omunywenja gatavuddeyo okugamba bannange nti nze naginywa yankola bweti mbi kubanga ye yafuna omukisa n'aginywa kyakuba n'akoleramu byakoleramu n'afunamu ekyo kyayina n'abagagga abatusinga bakyali abagagga ennyo ba Miss Kigundu bakyakola bayizayo kannebaza omugagga Miss Kigundu natuuse ku kisaabo kyalina kivubo mulimu gutambula bukwaku baabo nsaba ekintu kimu Miss Kigundu nkusaba ekisaawo ekyo kituume Amsterdam saagala bakituume nakivubo kubanga omulimu agugoze nga ye bwannakyewa nga munnayuganda ayagala Uganda okubeera proud njagala akolere gasaye esigale ng'eyitibwa linnya lye abantu bangi bagenda banyoomanyoma awana abantu ne bogerayogera ebigambo bye baagala okwogera ku buli muntu naye omusajja avaayo n'agamba njagala nzimba ekisaawe kino mu time mu process kyenkane n'ensi z'emitindo gye mwogerako nga kiri mu Uganda n'atakomoko n'aleeta abasajja bemumanyi bana basambi bamupiira basimayi ba Ferdinand baani bonna yabaleeta wano balabe ekisaawe ekyo bamubulire n'omubuulira bako muntu mwabalabako abamu tebabalabako naye abazanyi b'emipiira basinga bamanyi bonna baleese mu kisaawe ekyo so abantu ngaawe mu ggwanga bw'oba olina ba Miss 10 oba 2 abaagala ensi abalumirirwa ensi n'avaayo n'agamba kino kisoboka kubanga nange nkikoze kitegeeza nti kisoboka naawe osobola okukikola oba omuvubuka aliddewo asobola okukikola you know so tulemenga kuwakanyanga bintu nakulwanalwana butalutalo butalina makulu nosanga balwanyisa omwana wa president tajja kubeera president agenda kubeera nakugamba nti you can choose your friend but you can't choose your family never abantu bangi nnyo baze wano nga babeera ba president kato yaliko kitawo teyali president e Kenya yali era familia ya Clinton tajja naye simbawo ogundi ono mwana we Kongo yali ani Joseph Kabila mutabani tabalako president why not Moz lwaki mumulwanyisa ye mumulabeko nga bavuddeyo nabagamba nti ngenda kubeera president talina kigambo kye yayogedde nolaba abalwana obutalutalo obutatuzimba esaba yali omwana wa president ali Kongo alwana okulaba nga amalawo eyo embeera ebaddewo nga n'emyaka newagijja 4 tekiriddamu kubeera Kongo omanyi kyakozeeyo mwana wani general nga kitabe president gwasaba okusindika mutalo woto awali amasasi n'okufa ali ku ground omanyi kyamututa ku ground tayagala kuwulira nti ate ono yatutte golo dinti ono yakoze bwati nti ate omusirikale yamuddusako ono yakoze bwati n'ekirala ayagala kumala butujju na butu nga bwe yafulumya ADF wano nga bwe yafulumya koni bwakikoze kakati nawe awakanya muwoozi ntajja kubeera president nawe kwata omwana wo musindike wa Kongo ku front line mukalulu twabatikka nnyonyi bannayuganda tutandike kweyagaliza tupresent eggwanga lyaffe lirina okukula wakati mukulabika nti omunayuganda nakibagamba kuba nembagamba singa tetulonda bwa president singa tetugenda mu bululu ku spendinga sente singa tunatandika okufumintiriza netumanya nti bwofumintiriza kino nakino kiza eggwanga lyange emabega kino nakino kikola bwe kiti tufumintiriza nnyo kiki ekirigatta ku ggwanga buli kyokola labanga kigattako buli kyokola labanga kigattako naye buli muzeeyi ekyaletamu kiwakanya esawa ya lero mwali muwakanya oluguudo ennaku 3 bakugambye nti bakasolooza 2,250,000 just 3 days 3 days kiri kuli kodi wano
tulina bano ba edimiza yabo bonna balinye ku nnyonyi enguudo ze bavugirako kebera America basudde ne baludda wa bazisasulira ffe twagende South Africa ba Alex bagende South Africa nga Kagame alina obutuuze mu South Africa Kagame South Africa buli wayimirira buli luguudo lwawalampako osasula bwe batuuka wano osasula Kagame nga buli watuuka mutuuze waayo abeerayo alina n'obutuuze naye enguudo bakyazisasulira mwe lwaki mutemwagala kusasulira Uganda luguudo ng'ate mwayingira mu bbanja ekyo kiraze nti tusobola n'okwewalasanira ne tuzimba enguudo endala mpitirivu nnyo bw'eba nga fiide tusobodde tusasula $2.5 teri nsi yonna kw'oyita ku luguudo nga tolusasudde gende South Africa gende Dubai gende China gende Sweden sikukenenula bana Uganda ngenda Kagame wano mubabuuze Kagame enguudo ze muyitako ba medimo mubabuuze enguudo ze muyitako muzisasulira mumala kusasula okuyita ku luguudo olwo ffe twali South Africa ba Alex bali South Africa ne Kagame nga buli luguudo ayimira n'asasula buli lwabawalampa ayimira n'asasula tudda wano nga wagenda wabadde era ayimira n'akola ki n'asasula mu America enguudo bazisasula leta ba edimiza babuuze gye muvuga temusasula kati mulwaki buli kyamagero mukiwa stand lwaki buli kibe kitwala eggwanga mu maaso mukiwakanya ekyo kiraze nti bwe tubanga mu fiide tusobola okusasula $2.5 bagamba kuno kukenenula bana Uganda n'okulabika nti tebeeyagalidde mu nsi yaabwe mulikomedde okwagala ebyobwereere okweyagalira mu nsi yaabwe ziri ensi bulijjo mutugeraganya kweza ensi size mugezaako Uganda president bukyamukola America gundi tebasasula nguudo gende South Africa obuze Kagame nti oluguudo lw'owalampaka olusasula lwaki mwe temwagala kusasula mulikomedde okwagala ebyobwereere era kyensaba General Katumba wamala kino nkikugamba mukama wange ekisooka nkwagala nnyo kuba oyagala nnyo okuyimira mu reality oli musajja wa mazima nkusaba ekintu kimu n'olwo oluguudo lwe bazimba mu tawuni olwani Kampala Express pass over olulirawo njaga batandike nalwo olulumala balusasulire buli alwala mpaka asasule naye kyensaba kiri kimu nga bannayuganda bwe basasudde sente ezo zigende zikole bye zirina okukola we wava obuzibu sente nga basasudde musasule amabanja we wava okweraliikirira gaggwayo tewole n'endala tetuzinoonya bunoonya tetunoonya bw'ebanga nnaku 3 abantu basasudde $2.5 kitegeeza omwezi twandingira akabumbi kitegeeza nti tugenda sasula oluguudo olwo myaka emeka ate gijja wera 2 tegisobola nakuwera wadde 10 tusaba ekintu kimu sente nga bwe zisasulwa temukola ene mistake okukwata sente okuzibulankanya temugeza yirwa kibazikwatako zigendere ddala eri gye basasula zigende straight gye tusasula bayiza bateekawo akawunti nga sente zigenda straight buli awaayo zigende straight babalansinga batubule tutubanja bwe tuti nga naffe wetubalansinga so tuleme kubuzaabuza bannansi nakuba buli buzaabuza mbate sente zakola kino twazikwata kati twazeewolako no mukama wange General Katumba amala gweyogo owanguudo nkumanya oyimira nnyo mu mazima obeera mu reality sente bannansi zebasasula zisasula amabanja twewole n'endala neyo passover gye bazimba mu tawuni tugiwala mpeko nga tusasula ayagala ajja kuyitako gwatayagala genda mu jamuwo ovuge amafuta ga mitwalo mukanga nkusasula kusasula 13 full stop bannayuganda ensi zonna zisasula era tojawulira yakayana bannayuganda muve mukwesa mu buddu bw'endowooza n'okweremazanga buli kaseera wawe maama munyamba ezibana mwaganye n'ebyobwerere mulya n'obutwa butali bwammwe mulirya obutwa obw'ensi endala kuba mwagala ebyobwerere buli kaseera muzayi kyayita kiyamba ndaate bannange banyigiriza bannansi wololololo eno si enkola y'omwavu wakufa omwavu ate wakufa atya leka abagagga bagende ligga omwavu yita mu baavu ani agamba okubeera omwavu enjawulo y'omwavu n'omugagga kufumiitiriza tewali gwe bazaala nga mwavu walabako omuntu gwe bazaala mutola mama we najja n'emmotoka walako gwe bazaala najja ne sente mu ngalo waliyo omuntu gwe bazaala ng'ayambadde engatto ffenna baatuzaala kyekimu omugagga yakusinga kufumi bali basula bondi abalina emmotoka abalina bondi z'emmotoka baatusinga kufumiitiriza naye naawe okyasobola okikola singa ofumiitiriza weeteke mu bigere by'abantu wejjeemu okwebuzaabuza okwerimba weesibidde mu buddu bw'endowooza nga ggwe kennyini nakugamba omuzungu alina ekigambo ekigamba nti emancipate yourself from a mental slavery weesibidde mu buddu bw'endowooza nga ggwe weerimba okutta obwongo bwo obunafuya ntosobola tolowooza kiddako buli kaseera olowooza kulya mawogo buli kaseera olowooza kubba olowooza kunywa njaga gwomanyi life yo wagiteekaawo kulya kakoola kati guno omwaka mupya zuukuka standinga
oyina emitwalo ebiri genda osuulemu wala ennaanansi oyimirye ku kkubo olabe eggwanga bwe liba lyakukula tuliyambeko okukula bwe baleeta ekyokusasulira gwe kennyini gwe gavumenti alina okukuuza gavumenti yo ng'owagira ebintu ebikolebwa gavumenti ng'okaayanya ebikyamu ogutali musango okukaayana naye ng'okayanira mu reality so tokaayanya ate bizimba ggwanga abantu bangi mukaanyiza ebintu ebitugattako munabaleeta eddagala babageme n'ogamba era eddagala baa nze tebajja kuŋŋema maama woowe eryo eddagala butwa iye buli kintu kibeete nga olaba kizimba mbate mubadde mugamba muzayi ate amasomero baladde amasomero mbate yalindiza ettaamu netandika nga bwe yatandikanga ate amasomero simeteeketeeke ndabye bannamawulire mwenna bayibuli egamba nti akolimiddwa Matayo 16 naye bannamawulire mwakolimirwa si bonna mwenna mwe bamu si bonna ekyennyamiza mwakutta amasomero amabi agali mu miti agagwa gokka ge mulaga wiiki namba teriyo amasomero alungi oyagala gaffe twatute bana baffe masomero amasomero ga gavumenti wegali wano nsambya ani kitante kitebi gonna malungi buddo gonna malungi ga gavumenti mwagataddeko mu mawulire Sente nsambe mwagataddeko mu mawulire Buganda Road mwagataddeko mu mawulire kitante mwagataddeko mu mawulire ebizimbe tebiri abana tebasoma natuse nayo nga abazadde bali mu layini nga wajjudde tebakyalina na bifo lwaki munoonya buli obusomero obuli obwafa obuli obuyeyeyeyo ebintu bino byanjawulo waliwo amasomero ga gavumenti aga UPE newaberawo amasomero ga gavumenti nga ga St. Henry's newaberawo amasomero g'obwannannyini newaberawo amasomero ga international schools lwaki eggwanga lamwe mulikuba amawulire mabi n'okuba edimansa atamidde era gwe gwokuba teriyo badimansa balamu abali smart nga mbote mbalaga Williston Standard School liri awo nga mbote mugalaga lwaki mugalaga wiiki namba ne mudda ku busomero obutalina na toilet sibe mulaga eggwanga nga president balangira nti tugenda kugulawo amasomero president najja n'ayogera Minister of Education najja n'ayogera mwali temukola ki okuteekateeka amasomero ago ni fakta abetaaga nakusiba abo abannannyini masomero abaguddewo obusomero bubi ate analuli tubaddewo nga covid anajjanga era waliwo abaana basomera mu miti tetusobola kwenkanakana lwaki mbate temuboogerako tebabaddeyo abasomera mu miti ate n'okusomera mu kalina tekitegeeza nti gogenda kufuna omulimu oba gogenda okuba successful ffe twasomerangaeyo mu miti eyo atutambuza na bigere kati ni muwabuzi wa president owulya muganda wange se buli asomera mu kalina nti oba mu tayiro yekka yagenda okubeera ki so muleke okuvunza eggwanga lyaffe nze natunudde bannamawulire nga tebakubyeyo ssomero nalimu liri proud buli lunaku mulaga amasomero amabi buli lunaku mulaga abasomesa lino balikonye simanyi edimansa atamidde teriyo badimansa bali smart abateekateeka amasomero nga president ayogedde lwaki gwe temugalaga ku mawulire mulikomyawo okuswaza ensi yammwe mulikomyawo okuvunza ensi yammwe mmwe kennyini mwesibidde mu buddu bw'endowooza mwekuba amawulire amabi kati omuntu ali Bulaya oba wa alabe byaleeta omwana we wano oba omuntu ali e Kenya abaana bangi Diamond Platinum yasomera wano abaana bangi basomedde bano bali proud n'abakulembeze ab'enjawulo bazali basomera wano ne bagenda South Africa ne bazimbayo ebizimbe abakulembeze ab'enjawulo basomera wano lwaki temulaga amasomero malungi gamwiri gani gabuloba nga temugalaga kikyennyamiza lwaki bannamawulire mwafuuka problem eri eggwanga bannamawulire mwafuuka kizibu eri ensi yammwe lwaki temugala ne mukolera mu nsi ze mwagala ennungi ne mugamba nti ze zaakabi lwaki mukolera wano ne mukomplaininga nga obuntu obusongasonga obutali busonga obutagattako tunava ddi mu buddu bw'endowooza ffe kennyininyini bwe twesibiddemu okola ebitatugattako ensi tugikulaakulanye tunakumadde okwerwanyisa n'olaba omusama najja wano n'omufuukira ekizibu abadde azikolera gwe talina famire ye n'omwenjererako n'ofuuka problem n'omwemusa n'okugenda ewaabwe n'omuteega nga oyagala kutwala mu kiraabu yakolera gwe sente yeteekateeka nti ngenda kusinkana byonna okusinziira ku kwogera kwa Genosale n'okusolooza oluguudo Kampala Entebbe Express Highway Munnayuganda alina kukola ki mu mbeera eno y'okulabika nti ensi ekyuse buli kimu kikyuse waliwo nteekateeka nyingi za gavumenti ezijja Munnayuganda ali ewaka Munnayuganda ali mu kulaba STV buno obudde akole ki n'ebitongole ebyenjawulo nabyo biteekeddwa kukola ki ani avunaanyizibwa ku ki era ani ateekeddwa kukola ki ministry saata akola mu ministry ki Genosale yayagadde kubuusa ng'enjogera ya bulijjo era nja kutwala mukisa okwebaza Genosale musale
yavuddeyo n'abeera open eri eggwanga n'akwagana ministries bezikwatako kati Gwanda bayagala omulimu genda mu ministries bayogeddeko ozigala bannange bateekateeka okusima amafuta ICT nsinze nasoma bya ICT nina diguli nina kino natalina diguli wali bajja kwera ebyokusitula ebyokukola si bya diguli buli muntu yena abeera Bible egamba mbeere bagezigazi ng'obwana bw'emisota tobesinga ku kyokka kyewasoma kyokka abantu abasinga mwasoma ebintu 2 3 bina abalaba kyasoma n'okusoma nze ne mukwano gwe kasukwa kyasoma ne bba wange dokita kyasoma naye abantu besibidde mu buddu bw'endowooza yayagala kyasoma kyokka kyabaakola oluusi wasoma ebintu bina naye olinda omulimu ogwo gutuuke ne baza abasomesa babadde bagaddewo nga bali mu kukola mirimu mirala balina degrees naye abamu babadde mu sumbusa balabadde mu nnyanya badde mu byakulya kuba alaba ensi kati ya byakulya nze nabyabaana badda ku masomero ntandika okusubula peni na penso owulira nabitabo kuba kati rims byebiriko kati lolo za uniform ze ziriko naye gwe oli awo era olunza enkoko olinda season lwerijja bantu bazza baana mu masomero baagala bijanjayo nakawunga oli mu kulunda nkoko kitegeeza gwe wekka weesibidde mu buddu bw'endowooza kula just wake up. Ensonga esembayo mukyala Jennifer kasubire nti omulabi akitegedde ensonga esembayo olwaleero tugenda kwogera ku nsonga y'abakadde ba NRM bavuddeyo ne bagamba nti tulina ekiteeso kye tuleeta twagala constitution ekwatibwemu amateeka gakyusibwe pulezidenti w'eggwanga lino atandike kulondebwa ababaka ba parliament so si muntu wa bulijjo okukubagana empawa kubaddewo kw'amaanyi nnyo ku nsonga eno abantu bagamba nti kino kijja kujjawo enkola ya demokrasiya bali bagamba nti bulijjo mugamba akalulu tekali free and fair si kabwenkanya katubaleetera akalulu ke musobola okulabika nti mulabirako numbers abaka ba parliament abenjalo bavuddeyo ne bagamba nti buli opposition party erina kusinzira kulabika nti eyongera ababaka ba parliament muwendo abamu bagamba NRM yakyereetedde ng'eyagala kuyitawo olw'ensonga esinga ababaka abangi abalala bagamba nti eno enkola yakuyisawo omuntu omu gwe baagala yayitawo nga teyeesimbye olw'ensonga talina feva mu bantu gw'okyogerako giggwe ng'omuwabuzi. Njagala okujjukizako bannayuganda ekisooka yadda njagala bagamba bannayuganda ekigambo kimu Bible egamba nti asaba aweewa musabe muli weewa munoonye mulikola ki mulifuna emirundi mingi mubadde mugamba nti mwagala mubadde mulaga nti nga mu kintu tekali fair sika amazima tumenyekera bwerere mwami guda tumenyekera bwerere abalanga mali bakona mga tuddamu ko bantu abivaako ngate mugezaganya nnyo ku nsi ziri buche mwata mugeraganya ku nsi za Amerika ezafuna ddobwe twaze emyaka n'emyaka njagala okujjukiza gwagamba Uganda jigeza ku Amerika obwongo bwo bulwadde Amerika zafuna obwe twaze emyaka katoba 10 wa 10 mu plus bali mu 2 mu 2 plus ensi Uganda obwe twaze tuliyoba myaka nganka go 5 something tuli mu 5 buli kintu twagenda funa obwe twaze mu 7 alwanya nyonyo okulaba nga obuyinza budda mikono gy'abantu nga buli kintu akivuganga bwe kirina okubeera naye mugezaako nnyo kanya buli kintu President Museveni kyaleete kirungi kino muzaise yakireese kyaleeteddwa abantu nga bannansi kakati mutulaga bwe nti akalulu tekali fair kati bakodde akalulu ku mmeeza ekisooka ddala njagala okulaga gwe munnayuganda obululu buno butusigamu obukyayungi naddala akalulu k'obwa pulezidenti kasize obukyayi mu bantu kasiza abaana b'abantu osobola okumbuuza abaana bameka abaafa nga bagoberera Bobi Wine ne be mutamanya bayitirivu bangi bakyalina makomera bangi omanya abaana bali mu makomera bagoberanga Bobi Wine sente ya gavumenti ey'omusolo yestokomoka mwala wano bakatumba oye milioni 2 ez'okwewandiisa mwala bakatumba oye mwala bannanse agaza sina sente za campaign njagala emmotoka njagala security ebyo not to spending on a time money for nothing you know obukyayi bugenda bujja nga omuntu w'ekampala avudde wano agenza ekabalole lwakaluka bwa president president yenyini weeraga security ebeera ku bunkenke basobola oteekayo security emalawo wiiki namba emirimu gikyankanana embeera ekyankanana ebintu by'abantu bifa balinnya mu mmere y'abantu buli kintu olaba nga kiba kyanjawulo kati bano abasajja bano makadingo mmane bajja mu byobufuzi bagendanga mu bifo babba abantu kinnuma era kinnanyamiza butayogera ku kintu ekyo omanye abantu bwe babba omusajja oyo we yagendanga abaana abasookangayo babbanga abantu bakifeesi be basookangayo babbanga ekyalo kiramba ne bakiyingira ne babba ennyumba ne bazimalawo babba abantu nga wawulira nti era agenda gundi bundi bujjo be basooka ne bamalayo wiiki nga babalona alina mmeka ono asuza mmeka ono ente zagundi zituziisa ludda wakino omanye abantu be babba so ebyo byonna bigenda kuggwaawo
ng'olonze omubaka wa parliament kubanga omubaka wa parliament abeera mu constituency yo yamanya ensonga zo kati kiri eri gwe omubaka wa parliament okuwoyamu olukwe bw'onoomwona n'omutuma ayajja kulondera omukulembeze nga mbadde mugamba nga America bwe zikola ng'ensi bwe zikola nammwe kye mbadde musabirira ekyokubiri njagala okubategeeza bannayuganda bagamba Uganda terina opposition singa tetugenda na byabululu tubalina ekyo buli wooki kyeyoleka lwatu omubaka omukyala ono omubaka owaani omukyala adda akola ne speaker Jacob Olanya yani omukyala Anita Amonge yali wa NRM abamwesimbeko kwaliko Honorable Nsereko yali waki independent kwaliko ani omulala kwaliko ne Honorable Semujunganda ow'obutaano buli mwenda butaano njagala okwata ababaka abaalonda omubaka wa NRM n'abaalonda bano otegeere ti Uganda terina opposition oli yalonda baba NRM bwakobulu bwe yafuna bwali mungi okusinga ababaka ba NRM mu parliament basi ekyo kikulaga ki ti n'ababaka baabo bennyininyini aba opposition tebaalonda opposition si bwe kiri sipiika Kadaga mukimanyi bulungi nnyo nti abadde wa NRM ku kaluwe twali tulonda n'abaali bamwesimbyeko bafuna obululu bumeka kikulaga ki kati gwe omulonzi osigadde luddawa njagala gwe omulonzi otandike okufumintiriza nnyo mu bigambo byenkugamba nze nyimirira ku reality bano abasajja n'abantu bolowoolezako nti obalonda bakuyambe tebana kye bagenda kugasa kuleka okufuna emisaala gyabwe mulekerawo okweyawulawula by'ebyobufuzi mulekerawo okwetemamu olw'ebyobufuzi mulekerawo okwewalana ku byalo ne mutuuka n'okuttiŋŋana ng'omuntu waliwo omwana atta maama waawo baye wanupu mama wa NRM so musi babiri abalala bayawukana amaka bata mama we naye bukyanga mama waafa abanupu baali bakyaddeko oyiwe nga bamusibye atta nnyina wa NRM akadde ebintu by'ababufuzi kagenda wandifundikidde n'osiibula abatulaba akadde kaweddeyo tujja kwongera okwogera njagala kubategeeza bannayuganda ebyobufuzi byaggwa tuli bannayuganda baagala Uganda ennungi tusitandinge nga bannayuganda tugeeza tukole ekigatta ku nsi yaffe nga bannayuganda twejjemu okuboolagana okuwalangana mu mawanga ne mu madiini ekino kyo kituzizza emabega kimazeeko bannansi emirembe nyongera obategeeza mu bannayuganda ayagala emmere ennungi ng'oli osigala oli mulamu genda ku H&M restaurant wali wa Ajana Mubiru opposite ne club of Kisengo kirya kalenda oba genda ku lunch box wali ekabowa oba genda ku Solo Eats Masaka ekirungi kyawo nti ogula emmere n'omugati gw'abaana ogenda nagwo omugati kitoke bread gubeerawo ate gwo tegusigwa blue band nabategeezaako emabegawo nti Ajana Mubiru ye musajja yekka alina piraawo mu ggwanga lya Uganda yonna nga si musiike na butto obadde okimanyi waludde ku piraawo wa boyiro aliwa Ajana Mubiru yekka bw'ati n'olwekyo nga bagenda kweca ne mu restaurant buli Friday tubeera ne pizza ogula emu ofuna bbiri buli Friday cakes eza pate ne birthday zibeerawo ate ne pate basobola okutegekerawo oba ku lunch box ekabowa nyongera okugamba gwe muganda wange ndaba ayagala emmotoka genda ku Sula Motors esangibwa awo mu junction ng'ogenda ku Ntebe Road oba ng'okutte Salama Road obawa Sula Motors egule emmotoka empya n'enkadde kino nkikuddamu Sula Motors egule emmotoka empya n'enkadde nete motabi n'ebikadde bivumbeera ebivaamu akaka biyuyuze ebyo tabigula eneyaka yake eyo tagenda kubigula naye olina emmotoka tubadde mu covid oyagala kudda mu business emmotoka eri waka ogitolina kyogamba gitwale ku Sula Motors sente zaabwe ziba za cash si za kubanja kasitobera ng'ogikakasa olina emmotoka mpya oba oyagala emmotoka mpya mu bondi oyagala bagikutikkire bulaba bagireete genda ku Sula Motors ekirungi kyawo nti nno abeera straight forward muvubuka muto naye ali loud and clear akola ne manager mwogeza ddembe ebintu byabwe bya bwerufu bibeera open ku Sula Motors n'olwekyo ne Zolo waali abayimbi mukwatagana ne Zolo ayagala emmotoka olinamu busende butono katuzzeemu okukola oyagala emmotoka gy'otambuliramu kwatagana ne Zolo waali manager wa Dax Katero waali awo osobola okufuna emmotoka yonna olina emmotoka nga enywa nnyo gw'ogikooyo oyagala bakuweeyo ku ssente oba bakuwayo ku ssente n'emmotoka endala era kiri ku Sula Motors basobola okukuwayo ku ssente ne bakuwayo n'emmotoka endala ku Sula Motors wokka wekikola mu Uganda yonna bwebale nnyo obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikira eno okutuusa kaakano nga tumaliza nange nkukubira akalango olabanga figured out oli lwakutaano yenze Hasif Sekiwundu